Ono Olugambo twagala kwogera musajja oyo ali mu kitundu ekyo banayita takuweeza ali ku kino yakubulira kino nakubulira kiri kati ono omwana nno gwe bazzaako munnange wa mwaka gumu n'emyezi ng'ebiri kitegeeza Sindi yafuna olubuto nga lwa myezi ena olwamala ekizadde gwe kwaba okufuna olubuto ani nange nsiriikiriddemu oyogere by'oyogera gwatula oyogedde bingi nange nebindudumisa eno gyendi bwe bityo bwe biti naye katusooke tulabe endowooza ekyabadde mu Idi oyo ye yazaalidde mu mwana kasooke tulabe Idi maama Idi zaabadde wano nga ziyitiŋŋana bwe zidde eno yimirizaamu awo wali eri woosoose ono Princess Amira ayinza okuba yagiridde mu bitiibwa kubanga amujja we yagenze Denmark kati awo yagiridde bulungi kubanga ku Lwokutaano twagenda okulaba alina passport temuva mu ngalo kale Katonda alina abantu waabawa emikisa omugolera abwe atambulamu kati ono n'agigwamu bitiibwa tugende era mpola mpola kati abo bano babebe Zuwena mabujjege geego gakuze gonna gali awo babadde mu bitabo bibasomera mu kyamire yatasomekekamu ebbugu muli balikwata oli asemba ku Joy Henrik Sali mutabani wa bebe kulu omukulu ono yitiyeri ndowooza bano baana basamba omupiira oli bebo bwe batyo Zuwena naye abazzaako bw'atyo mu bulungi kati yasiba yalekeraawo okuzaala tutambule kubanga bano be ba Bobby omanyi bano basindana mu kuyimba ne basindana mu by'okuzaala kyobula abaana benkanankana wakuba bebe kulu alina bwe yakubamu Bobby omupiira n'azaala omukulu oli ennyo kati bano baali bwe bati nga bw'obalabeera bano nno si basiraamu lwakuba baagaliza abantu ekiseera ekirungi kakati abo bo twabamaze bazaaliddemu omwana kati be yimirizaawo tovaawo amawulire agafuutuse wa Rema eyo nga googerwa omukulu oyo kirumira mbu Rema ali lubuto si bye ebyokuzaala nga Sindi kuba awaayi gwe bazzaako akuzeekuze nzijukidde gwe bazzaako akuzeekuze awezezza omwaka yakaweza omwaka kati anti era yanguye kuba luno olubuto olubaga lwa myezi 3 kiba kitegeeza lwaki olufuna olubuto ng'omwana wa myezi nga 7 era akabuuzo kasigalawo pozi ne batugamba nti n'embaga bagiteekateeka byonna byayogeddwa oyo ssentebe wakwagalana Godfrey Kirumira obukulu obwo baabumwa era ne bamukkiriza nti abubeereko paka nganze bwe bampa obwa pulezidenti w'Olugambo nga sijja buvaako tutambule mu maaso mpola mpola nja bakuba ekirungi bafuga bulungi kati bano tetulina kye tubogerako tukomaawo omba mwogeredde bingi asemba ku ddyo asemba ku kkono tebamwogeredde nnyo naye baaba oyo Magogo oli Anita Among Speaker of Parliament atuveewo kuba tulwawo tuyinza otutuuka ku byamabaati tugende kale kati Idi yatambudde bwetyo mubamu ku basereebu kakati kasooke tulabe Idi tulabe ndowooza Idi yabadde wa King Saha ndowooza waliwo yasinza okugabula emmere nnyingi mu Idi waliwo ataagabudde Saha ono bayo bagabudde emmere yenkanaki kasooke tulabe ebidi ewa Saha tukomewo mubagambe tuze tubyogere balabanye abagenyi ne bagenda nga bakusa leero nsazeewo ne baba bekusira nepitayo bakyalibangaawo kinoomu namu ne terasi boyi wange somaki gonna bwe gali tugenda kwekyanga nabo tuwulira mu tayimu ziri omwana w'ebyalugaba namugaba eri embalala nakulwaira okusingira ddala nze kulya kapira okuba omusajja ngambye bakafumbye kangi kapirawo kekasinza okuleeta etiimu yange emugiraba kekasinza okundeta n'omubongako aye katiimu ki abasiibye mwebale naffe ekisibo tekitubeeredde kyangu kubanga okumala olunaku lulaba nga tunywedde kyakunywa kyaffe naye tugumye ne tumalako oyo asembyeyo mwerabidde nasemba mulaba nga bamutwalaganye ntyaji kuwuma awo nga alwanirira Saha afuuke pulezidenti wa Wuma mukunja atasera ebyo ebituufu mukunja atasera oli musiraamu
kyakwambaza ebintu eyo waliwo abana abasiraamu betwategeera oluvannyuma kabakko wabula naseka nebbebe ekkulu namumanya luvannyuma nnyo nti musiraamu n'abalala bangi bwe batyo ne Mansuur oyo King Saha naye namutegedde luvannyuma nnyo mwami Semanda nti musiraamu ebintu bizibu fobeerawo omukatuliki otegereka n'abasiraamu waliwo abalala batategereka omubuuza oli wa ddiini nti ndi Christian kale tetusosola mu madiini naye munnange katukomaawo kakati ate mu bagabuzi ba Ssaabagabuzi ndowooza ku byayidi yabadde Haji Kamoga Muhammadi eri maka amakulu age ku Kyegalugaawo wali omukyala Amina kakati yawo wenalabidde ne ssentebe erinnya lisirierabira nno Kalema nga badde kaali kabanango naye maama bwengeri Kamoga gye yagatta abantu b'okukyalo ekyo bonna ne ssentebe nagaayo oba nnyo waawo tukolagane banne omuntu waleeta enkulaakulana omuwagalanga katusooke tulabe ebibadde katabi. Njagala okwebaza Allah olw'okuba nti olunaku lwaleero mutuuse ku Idi era n'okusiiba kwe mukoze mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan n'ebikola ebirungi byonna bye mubadde mukola musigale nga mubikola musigale nga musabira eggwanga lyaffe. Njagala okwebaza Haji Kamoga olw'enkola eya bulijjo gy'azza tukolera ng'asiibula abaddu ba Allah ate ng'abawa ne Idi. Era nja kukwebaza nnyo Haji omutima omulungi ogwo obuntubulamu bw'olina era nkusabire Allah akuwangaaze mu nsi muno akwongere ne ssente. Nebaza na Uganda bwenna sodo kutukiza empaji ya Allah ey'okusiiba ate nembayozaayoza kwekuna kulonda ekitiibwa ba Eid al-Fitr okubiza na Uganda mwenna okukuuma emirembe okubeera obumu n'okwagalana musibaddewo mu Ramadani ate yongere dadi Ramadani eweddeko tetusinza mwezi gwa Ramadani batusinza Allah saba Allah mwenna bakuume sanyi gyambaanyi abantu muzze wano maka gange si bangi bemuwa chance nga gye mumpa mwampa chance nga ngende makolako mawano kyansukkako abantu olwonna wajjira kakola esukulu naye tonna bakwaki mwampola ebbanja ddene mba namina emikola ewammwe mpipinga kujja inshallah. Kalema basamulekere meya wa Katabi katusooke tuwummulemu tukomewo. Olugambo mu kyenkya tuleetera omwana wo togenda kwejjusa okuwandiika abaana kugenda maaso ku Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School e Mutundwe. Leelo Galuwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Leelo Galuwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Chana chiwana chimata mukisa. Chirina concert, Sisaga live concert ku Freedom City. Nga 12 Mei ku Freedom City. Shilingi emitwalo 2, yede emitwalo 3. Emeza akakadde kamu 14 Mei, Maria Fure Masaka 2 Mei, Mars Garden Center. Nga 27 Mei, Rose Garden Chengera. Atenga 13 Mei, ali ku Lex Lonje Kasanga tikukaro jaba munzala. Wona shinzo mtwalo gumu yede emitwalo 2, emeza emitwalo 5. Muleta byana bikazi, bibuti, ebirina nyash, ebyasiba difu, ebirina frap, yadi bode, before wheel, ebyana bipajala bitama. Mwabasajja twagala chikechi, timu, ebisajja ebirina sente. Oroketi event, nebi settinga. Enjoy your favorite games on Auburn TV. This federation was able to win us gold and 2 bronze medals.
Welcome to Spotlight. Bringing you the best sports entertainment from your favorite stars. Tune in to Auburn TV on Azam TV channel 356 and Zuku channel 038. Fortebet Lunchtime Sport. Every Friday, don't miss the most attractive match of this weekend. Interesting tips, advice, and recommendations. Let yourself be inspired by the largest betting community. Be part of them. Fortebet. Play for billions now. Esawino ngekutusibwako. Sanyusa family yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Gel.